mwalabe ne Rema posti gye yapostinze naye temwalabe yagambye mukwano gwaffe maama waffe because abadde atwagala nnyo mami ono ng'agatta abantu kitegeera ti twali bakwano b'abaana be ne tufuuka ba Luganda then abaana ne batuintroducinga bamami then ne bamami ne batuwelcominga ne tufuuka abaana because ze my mom yanfaako naye mami ono we namumeetinga nemuga you know what my mom yafa mami nangamba tofaayo mami wo aba yafa mufunye nze maama wo era abadde maama wange newobuuza Mr. Lee like era we yafudde ne bankubira ekiro nga mami afudde ne banga Eva mami afudde like Admabidora ku kitanda buli kanaku tulina okwogera ne mami nga mami abadde strong nga mami olaba ne waba abadde mulwadde nga weereza buli muntu meseji ogenda owulira Rema nga gamba mami yampeereza meseji n'ambuuza naawe nogamba yampeereza naye waliwo ne sisita wange Kalwali nagamba mami yampeereza ogenda ne bajjuliyo nga baweereza nga mami newoba omubuzeeko okumala ennaku nga 2 nga mami ayinza okukubira essimu n'akunoonya nga woobula ayinza okukubira Juliyo ayinza okukubira Bobirashi ayinza okukubira Mr. Lee ane muwala wange so mami tugenda mu misinga nnyo kuba mami abadde atwagala nnyo kyogenda mu misingako nti mami abadde ne love nyingi nnyo nga ayagala bali yandibadde ayagala ba Mr. Lee ba Bobby kubanga be baana be like bakuzizza naye naffe abazze nga tukuze like natufuula abaana be kakati abasinga wadde balowooza ono nazaalawo soko kiralinga ekintu kino mawulire nange si nazaalawo naye nabagamba nti bitusi baganda bange we are family tuli family twafuuka ba Luganda era Mr. Lee muganda wange Bobirashi muganda wange Juliyo muganda wange kitegeera andi ekibakwatako nange ekiba kinkwatako bambi Rema era we bamubikidde yalwadde she's sick mulwadde kati gwamurepresenting nze nga nze Namulondo then era nga Rema woba ondabyewo era Rema abazze ne muganda wange Rema waali kati kuba era obedda tuli kwogera naye yaradde mulwadde nnyo ebyaddala era newobuuza abalenzi nobanoonya nobabuuza because bamubikidde nti mami mulwadde yaradde yakutisa omutima era newomukubira essimu akaaba bukaabi ali mu bukaabi mami yamulumye because abadde maama waffe abadde n'omukwano bingi bannange talonye ebyokufiirwako maama waffe talonye maama wange kyanaku nnyo okufiirako maama waffe etusaba Mukama atugumye agumye batabani bange bano obukulu awe butandikira tufiiriddwa nange nafiirwa maama bafiiriddwa netukyaliwo saba mugume tolenki ate obulamu bweyekula mu maaso okufa kwakusanzeewa okufa kwa maama okufa kwa maama actually nabadde nva ggulu wa mukama waffe nembira ku social media amangu ddala nenkubirako ono omwami Bobby nakinkakasa nti omukulu afudde kwegezaako okulaba nti nenkikwatiramu wamu badde nyina gye ngenda okutravolinga nembisazaamu era eggulu nabaddeko nab'ekiro mulumbe ewaka enansana neleero neŋŋamba kanzije tuzike maama kubanga abadde maama waffe si waabano wabula abadde maama waffe ffenna mukyala abadde talina buzibu enkwatagana ye ne mami ngadde eki enkwatagana yange ne mami Mr. Lee yamuintroducingako ndewe twalimu kacyankalano kali eri yabibeeramu nnyo ne bano banjulira kyobalaba waali ng'owulira naye alina obulumi kitegeera naye ng'ebyakatonda bibeera netwesonyiwa era naye ntubeera nga tusigala tuwuliziganya ng'amaama so ebyo byaggwawo naye tusigala nga twogera
wabeerawo embeera eriwo yonna tukwataganirako wamu kyobola kinnumye nnyo nsobodde okubeerawo. Kiki osinga okwenyumiriza mu baana bano? Abaana bano maama waffe oyo abakuza bulungi era kinsanyudde nti ne benzize wano era bakyalina respect eri gye bampanga, bakyalina respect gye wawa abantu. So sincerely speaking sina kyamaanyi kyenyinza kwogera kubanga tuli mu kulumwa naye nga ebirungi bingi. Okay, omuntu akulabe yayinza okugamba nti yegwe omu ku ba good fathers babana abaana. Kiki oba kati bweyinza okubawa mu mbeera bweti? Nze kyenyinza okubawa era mbasuubiza nze wendi wabeerawo ekintu ekiganya oba ekyokwebuuzaako oba embeera yonna nga tubadde tukola emabega, essimu zange baziyina wadde zikyuka naye era baziyina. Ate ekyokubiri mbasaba bagume kubanga kati bafuuse basajja kitegeera. Bobi mugume, maama agenza alimye oluyimbi lwe nammwe mulime olwammwe. Wali kyamaanyi kiki tuzaafu.